Nze avuma mama wange tanvaamu. Mirembe atavuma mama we wamuvaamu ate ne tubagamba ko tuba tukoze ensobi. Mirembe atavuma singa mama Kitalo nnyo kitalo ddala afudde asala nantumbwe ngono bawe mwenagwe mumanyi obulungi John Damulira nga yali muwagizi wa National Unity Platform mu 2021 anaabuzibwawo video nzikwetedde mu maaso awo ate ye Rwama kyakoze mama wa Mirembe oluvannyuma okubeera nga akola emmisa wali ku Nsambya branch wa Nsambya Furniture munne Mirembe curtains and beddings ate bo ne bagamba nedda mama wali toyina kubeera mu misa eyo kubanga omwana wo amanyikiddwa nga Mirembe yayawukana n'Ensambya. Bingi nnyo byenkoledde mu maaso awo byogenda okubeera nga oweerabirako nyongera okujjukiza video soko gimpereka like bw'oba omaze subscribe nga bwegatte ku mukutu gwe guno. Tugenda tutandikirawo n'ensonga za Mirembe. Mirembe kigambibwa okubeera nga yanyigidde family yonna agamba maama taata wamu ne baganda be abalala naddala abalenzi omulenzi gwe mukubena ngulaba ku screen yo y'omu kwabo Mirembe beddings and curtains abyanyigidde ne mama wani ne mama wa Mirembe kenyini okimanyi yanyigidde mama we bino byo anjagala obyetegereze bulungi nnyo ombulire beddala. Do you think Rama has the moral authority okuvayo n'atabukira mama wa Mirembe lwakuba yagenze mu misa oba yakoze misa n'omukulu amanyikiddwa nga Ivan Hatenga yebbawo wa Mirembe beddings and curtains ali official oyo gwe bateeka mu bipapula. Video sinno soko girabireko tumali tuyongereyo n'ebirala tubuli ebirowoozo bye mu comment section. Wavaayo n'ayogera ebyo byonna n'agenda n'akola ekikolwa ekirumya omwana teriiyo kintu kitta mwana nga muzadde kukozesa kikolwa nga amulumya. Ekyo maama wa Mirembe ne waba teyamuvumye ne waba teyayogedde yamuvumye yamusse. Mirembe asobola okutta olweyembeera asobola okwetta. Tulinde yette okimanyi nti Mirembe asobola okwetta kubanga omuntu yenna mu bulamu bw'ensi eno singa ensi ekuvaamu omanya famire yange gyeri, singa famire ekuvaamu omanya taata oba maama gyebali, singa maama akuvaamu ne taata kitegeeza oba osigadde bwogu mu bulamu bw'ensi ekiddirira kisikola suicide kwetta. Kati tetugenda kulinda Mirembe kwetta, tugenda kuvaayo twogera amazima omukyala kye yakoze kikyamu ng'omuzadde. Mama wa Mirembe ng'omuzadde ayina byasinza Mirembe muntegeera kuba ye alabye ku nsi okusinga Mirembe ekimuyisa maama Mirembe abawanjawulo ku mwana n'entegeera yamuzaala yamukuza yamubuulirira yamukuzizza yamugamba ebyokkola. Kati wookera ku makyanga maama n'otakimanya nti Mirembe otegeka mmisa n'omusajja n'ategeka mmisa waliwo olutalo oluli wakati gwe neosalawo gwe ku sayidi y'omusajja olwane muwalawo mbolo lamasirika nga nsirika kuki nsirika kuki halabika wamma sina ya muzaala naye waba ya muzaala ekyo kye yakoze kikyamu. Maama onagambye bannange sikitegedde kankikuddiremu. Mirembe yasooka n'akaaba Mirembe mukwano njaddubawo nga lwaki mba sirubawo. Alright, ebyo nga tubitadde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Good Life Eddie olunaku olwaliro avuddeyo ne yeegatta ku Mirembe beddings n'agamba nti nedda family ya Mirembe muli bantu babi maama abaganda ba Mirembe wamu n'abalala abalabiddwako wali Ensambya ku misa. Video yino soko ogirabe otubulire gwe olowooza maama kyeyakoze kibi oba maama kyeyakoze kyabaddeyo sensi beddala yayimirawo naddala mu musango guno. Kituufu ojagamba nti Eddie va ku bantu va ku famire z'abantu n'ebiri ku media tulina obyogerako. Wano mu Buganda Nazara Kasakali gaana okwewa ekitiibwa wabawo question mark. Nazara Kasakali gaana okutya baba walabe oba Nazara n'agaana okutya bawamuwala we wabawo question mark. Nazara ina waakoma. Nazara takukuta na bawamuwala we wano mu Buganda. Singa abadde taata it's fine ne Nazara takukuta na bawa mwana muwala wano mu Buganda. Tekiri ekyo sikirabangako. Wabawo question mark awo. Kekali omwana kiyagamba nti eriyo bamaama nga mama akulinako obujja. Mama nakola ebintu ebikuswaza. Mama nalaga nti ye ategeera nnyo
baawo okukusinga olaba n'obeera nga mbadde muli fayini ne baawo nga bwe kimu kitambula bulungi era maama alina waakoma ku baawo gwe omwana omuwala ne maama kasaka agaana okwewa ekitiibwa n'agaana okwewa ekitiibwa ky'obwamaama wabaawo question mark bwe kiri taata it's fine n'abeera nga addanyume ne baawo alina taata naye abaako ne bweyeekomya n'atabingira nnyo diipu kwemanyiza baawo naye maama bamaama abamu muli babi ng'omuvubuka oli weeyogera nti eriyo bamaama ababi eriyo bamaama ababi twogera amazima oba munyige Alright, nga tubitedde ku mabbali bambi kitalo nnyo kitalo ddala eky'omukulu amanyikidwa nga Sarah Nantumbwe addamulira mujjukire bulungi kino bbaawe yawambibwa in 2020 mpaka ne kati John Damulira ebedala ne His Excellency Robert Kyagulanyi tamanyi wawaali abasajja bano baba bamuta oba bamutwala mu safe out si oba bamutwala Luzira kubanga singa yali Luzira ebedala singa abaana b'enkyukakyuka oba His Excellency Robert Kyagulanyi amanyi jalo nga bano basajja basobola okubeera nga bamukola ki bamugjawo era omukazi kigembe kubeera nga abadde ayita mu depression since abadde n'abaana era pressure oh my god emubadde waggulu nnyo nga bw'okimanyi mumanyi bulungi tino eyo pressure obulwadde bw'amaanyi nnyo stages ziriwo nga 3 naye era mukimanyi bulungi tino omukyala abadde atuuse ku stage 4 era abadde tasobola kukola ki okuwona nga beera tamanyi na bbaawe waali. This video is very emotional gatana subscribing nga nyongera okujuliza subscribing Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba zizijjawo sembyayo 711 osobola okukubira kubona mu inbox nga WhatsApp nasobola okubeera nga akuyamba ku bizibu byo soka owulirize era engeri gye byatuuseewo tumale tuyongereyo. Ugandans, it's another sad day, it's another sad morning. Mwenna mujjukira omusajja mukwano gwaffe taata waffe eyali awagira enkyukakyuka eyawambibwa in 2020 John Damulira wa Kiseka. He went missing in the same time with Kibalama. Yawambibwa n'abaana be abatabani be bali 2-3 bo bambi Katonda n'abasasira later ne babaza taata waabwe n'abula ye ne bamusigaza later ne kikonfirming government nemwegaana negamba mbu temwina yet nga yatwalibwa. Everyone was watching n'obujulizi we buli kubanga abaana be baali babawamba ne taata waabwe batabani be bo ne bamala ne bateebwa ne badda naye kuva olwo ye Damulira teyaddamu kulabikibwako teyaddamu kumanyibwa matwalire ge kumanya wadde waali wadde anything government nesigala nga emwegaana so as Kibalama ne mukyala gwe yaleka yali bama wa baby akaana akato ke tubadde tupostinga ng'ebbanga lyonna mukazi we naye olwaleero afudde ate nga abadde mulwadde for a very long time at least. Ekibiina kyaffe Mr. Lewis Lubongo yabadde atuwanga updates nga bagendayo kumukyalira buli kimu. Mukama amaze n'amujjulira naye n'ava mu nsi ngera estori ye yeemu ne Kibalama kati bw'osanga nina enfuddu kino ekinu ky'omukazi kinnabbanja nga kigamba mbu ye simanyi Kibalama yali ategeeza ani naani nga kitwasamira nga Kibalama bwe yabula omukazi we n'atuuka ne bamutta bwe yali atuuse close to the information bamutta. Oyo omukazi njagala kubagamba nga bwe yafa gundi okufa kwe kinnabbanja kyali kirinamu omukono gwe. Muzeeyi naye n'amala n'afa azaala Kibalama kati ne mukyala Damulira naye bw'atyo bw'agenze kyakunyolwa. It's very sad. Omukazi agenze akyanoonya bba akyabuuza bba ali luddawa. Yagenda ng'akaana kabwere nga ka bebi nga kakazalibwa omwana yatandika n'okusoma kati alekeddwawo. Bino byonna ebintu bwe tubyogerako abamu bakyabibalaatiramu wenkwatibwa obusungu nenteeka nnyo n'obusungu eri abo abatusinikirako ebinnyengo abo abajja okwota the vagabonds
ezitwesibyeko ezitumazeeko emirembe nga ze zirese ne bino ebintu okubeerawo ffe mu kubonaabona kwaffe tukunenya mmwe banyarwanda mmwe bisiraani mmwe you vagabonds muzunga mulinga abataliiko bammwe mutuleetedde n'ennaku mmwe ababuzeewo abantu baffe mmwe abatemula abantu baffe mmwe abali maofisi gaffe nga tubawe ssente zaffe z'omuw'omusolo mutwekwekamu ne mutuula high decision tables mmwe ganyarwanda mmwe kye tuba tubakyawa era bino ebizibu byonna bwonna we biri biva ku munyarwanda eyasenga wano n'atufuukira ekizibu mmwe omusayi gw'abantu baffe abafa gunaababeerangako emirembe n'emirembe mmwe bisiraani mmwe kyannaku ne mukyala Ddamulira afudde nga tazzeemu kulabako ku bbaawe 6 almost 5 years and a half. You can call them actually 6. Kibi nnyo ddala katusabe Mukama akkiriza omwoyo gwo naye Abannayuganda tukyayina omulimu omunene okweggyako bino ebiku zino engomboze mu luzungu mu lufuutufuutu lw'oyinza okuyita vagabonds ezatwesibyeko ezitufuukidde ensonga ezitufuukidde ekyeneena ezitufuukidde ejjembe the vagabonds